Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulizo mulungi wa 93 katonyezemu IUFM. Wonna osinziira okuba nti owuliriza okola kya bbeeyi. Webale nnyo bali eddala byonna gy'okola, tusaba Allah akusasulemu obulungi. Bannaye tubakulisa mu kuziika maama waffe mukyala w'omugenzi Haji Ahmad Mukankadi eyatuvuddeko. Tusaba Allah abenga amusaasira, ate abenju tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abanyweze. Tukwaniriza mu byafa bya Maka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olw'okuziba ssaawa 4 olw'okusatu. Kabiji Rashid ye mwanjuzi, Sheikh Lot Sulaiman Wandera yatunnyonnyola ebyafaayo ebyo. Kamwaniriza abatole ku salaamu, oluvannyuma tubenga tusimbula era kambategeze na kino atandikirumu nti tugenda kubanga tulaba engeri Nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yawangulamu ekibuga Makka. Oluvannyuma lw'omugaana okukola hijja, kaakati akomawo okuwangula ayingira ekibuga Makka. Kyali kitya? Basi kanjanize Sheikh abenga abatulira ku salaamu. Abdullahi min shaitan rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah jalla jalaluhu akyatuwadde ekyengera ky'obulamu nga bulijjo. Tuyozaayoza abatuwuliriza baffe abalina ebirungi bye bafunye, era ne tusaasira abatuwuliriza baffe n'abatulaba abafunye ebizibu. Tukulisaayo abatendereza olugendo oluwanvu okujja okuziika maama waffe Hajati Nalongo, maama w'abaganda baffe Haji Ismail Mukankadi ne banne. Mwebale kujja, mwebalire ddala, era ne twebaza abantu okuva jjo ababaddeyo ne bakola emirimu egitali gimu. Saba Allah amaanyi ge mwakozesezza, Allah abajaze khair. Nammwe omulibanga mufunye obuzibu mufune abali badduukirira n'abagenda okujja mu bungi nga bwe tubaddeyo. Baganda baffe tubagamba kimu nti bagume, kubanga Allah bw'atyo bwagera. Leero kibadde waabwe naye bakimanye nti jjo kyabadde wa mulala, ate n'enkya kigenda kubeera wa mulala. Basseruganda batuwuliriza, tuyingidde ekiro ekya 26 mu mwezi gwa Shaaban. Countdown ebega ntubuzayo ennaku 3 okusiiba mwezi gwa Ramadan. Singa gunaabanga tegujjudde tuba tubuzaayo 3. Bw'anaabanga Shaaban abadde wa 29, naye bw'anaabanga ajjuzza 3 naaba ebula 4. Kitegeeza Monday, Sunday abantu beeteketeka okulya ddaaku, Monday abantu beeteketeka okusiiba, unless otherwise. So kati abantu bagamba kimu nti beeteketekere Ramadan, kubanga akadde tekakyaliyo. Abadde abala nti ekyaliyo akadde kawanvu, akadde tekaliyo. Balina kubeera nti abantu beeteketeeke biidhinihi ta'ala. Abasseruganda b'ekitiibwa, omulundi oguwedde twali ku ma'arikatu Mu'ta. Baalutuuma ma'arika kubanga lam yashhaduha nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi olutalo olwo teyaliimu, era singa yali abaddemu bandibadde baluyita ghazwatu Mu'ta, kuba ghazwa ye kennyini yali abeeramu, ate sariya oba ma'arika ye abatabaddeeyo abeera atumye butumi abantu abalala bagende bakola omulimu. Ghazwatu Mu'ta
oba ma'arakatu Mu'ta twagimaliriza nga abantu bozeeza ku mmunye kubanga olutalo lulimu ennaku y'amaanyi era olutalo lulaga obusiraamu gye bwava era olutalo lulaga obuzira basahaba bwe bayina kubanga Ja'faru radiyallahu anhu okusinzira ku kyafaayo ekya ma'arakatu Mu'ta ye yali second in command naye ne bamutema omukono ogwa ddyo bendera n'agikwasa mukono ogwa kkono ne bagutema bendera nga tagikkiriza kugwa n'agikwasa ebikoggo mpaka ne bamutema n'afa. Allahu akbar. Oli amaze okufa Abdullah ibn Rawaha n'agata nze yabadde third in command naye n'ayitawo bendera n'agibaka n'agikwata naye n'alwana paka ne bamutta. Olaba nti bakamanda bonna nabbi bye yalonda baweddewo. Kati sahabi omwagamba nti bannange situjja kusigala nga situlina mukulembeze, tulondeeyo omukulembeze omulala, kamanda omulala. Naye nga amawulire nabbi sallallahu alayhi wasallam e Madina gyali talina kyamanyi nti eri basahaba olutalo lubizze lubi, naye nga basahaba bakirabirawo ku ntandikwa kubanga abantu emitwalo esatu bwe mba seerabidde nga gigenda okulwanyisa emitwalo 20 egamba ratio yali tejja bulungi. Era sahabi eyali agambye nti tuwandiikire omubaka tumutegeeza alusalirewo ekyokukola oba atwongere obuyambi. Abdullah ibn Rawaha n'abagamba la ffe kyatuleese wano kufuna shahada tulwane. Abantu abo ne balwana naye ng'olutalo terwali lwa mulembe ku saidi eyo, naye ng'ate lwamala ne lubeera lwa mulembe. Ennamba eyo eyaabwe gye baayina ennene twabagamba ku mulundi ogwo oguwedde nti abasiraamu abafuna shahada baali 19 oba 18 oba 17 abafiira mu lutalo olwo. Okwata bano abasatu bakamandazi kati n'ogattako abalala bali 17 oba 18 oba 19. Kakati bali bakabafiira ddala abangi abantu 13,305 ezaafa. Ennamba eyo yali nnene. Actually eyo y'ennamba ey'abalwanyi bano abalwanyi baali 3,000 tebaali mitwalo 3 baali 3,000 nga bagenda kulwanyisa emitwalo 2. So abantu abo bakola omulimu munene radiyallahu anhum. Allah abantu abo yabasiima kubanga banywera eddiini ya Allah netaasibwa. Era ntubanga abantu tubagamba nti abantu banywere eddiini ya Allah etaasibwe. Bwe tunaabanga situnywedde eddiini ya Allah tejja kutaasibwa. Essaawa eno omuntu asiramuka ne bamwambaza ekkanzu ne bamwambaza enkufiira n'atoola shahada n'aba nga amaze, so nga ate kyeyandibadde akola yandibadde abuuza nti kati nsiramuse kyekiddako, era kati nsiramuse naye njawulo ki eri wakati wange nabali bendeseeyo. Era yandibadde afaayo nnyo okutegeeza bali balese nti nze ndi musiraamu, naye tusigala tuwangala kyentabuli. Luli nali ekibuuka omusiraamu abuuza nagaseeka nze ndi musiraamu naye taata wange alina ebintu bye, mulaguzi musawusawu, nagala kati bwe muyambayambako ebintu bye ebyo naye nga nze ndi musiraamu. Oluusi ye kennyini yampita
naga ati mwana wange onyambeko anu kiri kiti ekyo nintunulira nti abantu bangi basiramuka naye ne basigala nga la tajidu farqan bainahu wa bainahum tofuna ndowoozeera naye kati ffe abasiramula abantu ng'oggyeko Hamas eno ebeerawo ey'okwambaza omuntu enkufiira n'okwambaza omuntu ekkanzu kwandibadde kubeerako okusomesa omuntu oyo amanye enjawulo eri wakati we n'oli. Naye kati omuntu asiramuka n'asigala ng'ebisigadde bisigadde nga bwe biri. Omuntu asiramuka bw'amala okusiramuka n'omusanga nga yeesibye essuuka akutte n'embuukuuli akutte n'akaleku agenda afuuwa omwenge naye nga musiraamu era bw'omugamba nagati anze ndi musiraamu sinywa nze nfuuwa bufuuyi ebyo mikolo. Kati tulina obuzibu nti abantu tebasoma ddiini naye twagala okutegeeza abatuwuliriza nti eddiini y'obusiraamu eno gwe nga bw'ogiraba n'okola ebintu nga bw'olaba. Abasajja abo ba Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, abasajja abo ba Zaid ibn Harithi radiyallahu anhu, abasajja abo ba Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu bawaayo emisaayi ne giyiika eddiini esobole okubeerawo. Let us value them. Abantu abo tubalabire ddala nga balina value amaama Allahi azza wa jalla. Abantu abo tubalabire ddala nga baatuleka emmayiro ni bwe tunaakola tutya situsobola kubeera nga tubatuukako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyagamba la tasubbu ashabi, temuvumanga basahaba bange, fa inna ahadakum, kubanga omu ku mmwe law anfaqa mithla uhudin dhahab, yadde singa aba awaddeyo zaabu eyenkanankananga olusozi Uhudi, ma balaga ahadahum, tayinza kutuukako omu ku bo niwankubadde ng'oli aba yawaayo olubatu lwa goludi. Oli yawaayo olubatu gw'owaddeyo olusozi. Olusozi zaabu aba mungi era tusuubira nti omugaso ogugwo munene, naye oli eyawaayo olubatu lwa goludi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti omuntu oyo yali waggulu kubanga yakomba ku kyokya. Basahaba tubaagale bajjamaa ye wasiya yange. Baseruganda b'ekitiibwa njagala muleme kwerabira, tutambulire wamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam asimbula agenda e Makka akole umra, atuuke Hudaybiya bamugamba situjja kubaaniriza mu Makka kukola bintu byammwe. Akhiran basayininga endagaano. Endagaano eyo yalimu ebintu bina. Ebintu ebyo ebina ebyalimu mwe mwali nti olutalo luyimirire okumala emyaka 10 nga tewali kulwanagana wakati waffe. Tebategeeza nti abashiriku bonna wabula Abakuraishi n'ebika ebyali okumpi n'Abakuraishi nga ba Kinaana n'abalala abali okumpi n'Abakuraishi, so emmundu ekitala ne kidda mu nnyumba wakati wa exactly. Kakati eyo ensonga n'ebeeremu. Ensonga ey'okubiri ku nsonga ennya kwaliko nti gurupu yonna oba ekika kyonna ekinaaba kikoze alayi noono kigenda kubeera nga kivunaanyizibwa n'oyo okubeera nga kitaasibwa bwe wabanga waliwo obuzibu. Bwe wanaabaawo ekika ekinaakola alayi ne Muhammadi, anaaba alumbye Muhammadi, ekika kino kinaaba kiyina right okukwata ebitala kigende kirwanyise ali kulwanyisa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. N'omuntu anaabazza okulwanyisa ekika kino ekikoze alayi ne Nabi Muhammadi, naye anaaba ayina right niwankubadde nga
endagaano egamba nti luyimirire okumala emyaka 10 naye bwe wanaabaawo okulumba omuntu gwakoze alayi naye anaaba akkirizibwa okubeera nti aleeta ebitala, aleeta obusaale, aleeta amafumu, ataase alayiwe. Kakati ensonga eyo njiddiŋŋana kubanga yeevaako fatihu Makka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayina mikwano gye, balina mikwano gyabwe e Makka. Waliwo ebika bibiri e Makka, ba Banu Bakr ne ba Khuzaa. Ebika bino ebibiri eby'Abawarabu, ba Banu Bakr ne ba Khuzaa, baali tebakwataganirako ddala era nga balwana okufaako obufi. Kakati bwe wamala okubaawo okusayininga endagaano eno, ebika bino ebibiri buli kika kyalondako alayi. Ba Banu Khuzaa ne balondako Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ate ba Banu Bakr bo ne balondako Abakuraishi. Bano ba alayi baabali na bano ba alayi baawano. Nabbi sallallahu alayhi wasallam azzeeyo e Madina. Ba Khuzaa basula mu Makka. Kakati nga ba Banu Bakr bagenda bakola obulumbaganyi ku ba Khuzaa nga battamu abantu bangi. Naye bwe baali bagenda okukola obulumbaganyi, mu bimu ku bitala bye baakozesa kwaliko eyo Abakuraishi, kubanga ba alayi baabwe baabawa ebyokulwanyisa. Ne babalumba, babalumba budde bwa kiro, ne babakuba, ne batta abantu bangi. Mu kubeera nga bakola ekyo, baamenya endagaano. Kaakati omukulu w'ekika ky'Abakhuzaa, Amru mutabanyi wa Salimu, kyeva asituka n'agenda e Madina. Agenda e Madina asanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ali mu masjidi asomesa abantu be Busiraamu, ng'atuuka agamba nti ekindeese abantu bali bamenye endagaano, batulumbye ne batukuba ne batutta, naye ekindeese Muhammad nga bwe twakola endagaano, ffe tuli ba alayi bo, tusaba otutaase. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeva akyuka n'atunuulira Amr. Bw'amala okutunuulira Amr n'amugamba nti ya Amr, nusurta ya Amr, otaasiddwa. Nagati gwe ddayo e Makka naye otaasiddwa. Bwe yamala Nabbi n'agamba basahaba n'abagamba nti hayyi'u lidukhuli Makka, mweteeketeeke tugenda kuyingira ekibuga Makka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam awo n'alaba nakati chance erumba ekibuga erabise, ate nga jjukira nti baali baakavaayo. Singa oba nga temoderator, singa oba nga teweerabidde, abantu abo baali baakamala okukola kye baayita umratu qada. Bagenda okukola umura ey'okuliwa mu kifo kya umura eri, kubanga babagamba nti muddeeyo mujja kudda omwaka ogunaddirira mulyoke mukole umura. Omwaka ogwaddako tebaakomawo, akati omwaka ogwokubiri okuva ku ndagaano y'e Hudaybiya, abantu bano ne batambula ne bagenda e Makka okukola umura ey'okusasula. Makka nebanyumira. Kati awo ne balaba nga Makka basobola okumuyingira, kubanga n'abasajja abaali abazibu ebiseera biri baali basiramuse. Omusajja kati nga Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, moderata singa obanga ojjukira Khalid ibn al-Walid bakamanda abasatu bwe bamala okuttibwa ye yalondebwa nga kamanda, era ye yakola finishingi wa Ma'arakatu Mu'ta. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam asooka amutuuma erinnya
saifullahi almaslul. Saifullahi almaslul, ekitala kya Allah ekimaze okugibwa mu kisawo kyakyo. Ready for action. Yes, ready for action. Today wetubadde Nabi sallallahu alayhi wasallam akunganyiza abasahaba abagambe nti mweteekateeka tugenda kuyingira Makka. Endagaano bali bamenye endagaano. Muyingira ddi situmanyi, naye nga tugenda kuyingira Makka. Kati yeri Abu Sufyan abantu bagenda ewuwe bamugamba nti Abakuraishi kye mwakoze ekyokuwa Banu Bakr ebyokulwanyisa bagende balumbe ba Khuzaa, mwakoze ensobi, mwamenye endagaano. Abu Sufyan kyeva agamba narkabu ila rasulillah, tulinye tugende narkabu ila Muhammad, nga olana kusiramuka tugende ewa Muhammad linujaddida sulha, tuzze bupya endagaano. Bali batanze omufunamu akatengo, naye akatengo bakamufunamu ddi? Entalo zino naddala Mu'ta, kubanga Mu'ta bafuluma ebweru wa Aljaziratul Arabiya ne bagenda balwana ne Roman Empire eyayina ejjenga ly'amaanyi, naye ne bakomawo nga bassa Abaroma era nga bo balina casualties ntono. Akati ejje eriyimiridde mu maaso g'Omuroman, ejje eryo si lyakuzannya. Nolwekyo basahaba ne bakimanya tituyingira Makka. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam awanika emikono asaba edduwa, ayi Allah, tukusaba okweke eggulire ly'okutambula kwaffe ku bantu b'e Makka, hatta nubagitahum, tubagweko bugwi, bakweke eggulire tutambule emayiro 405 tuyingire e Makka nga tebamanyi nti abasajja bano bajja batwekange bwekanzi nga tuyingira ekibuga Makka nga tubaliko. Nduwa y'omubaka sallallahu alayhi wasallam erina kwanukulwa. Bwe yamala n'agamba basahaba nkweka eggulire. Amala okugamba basahaba okukweka eggulire, mubaamu sahaba omu ayina abantu b'e Makka. Sahaba gwe baali bayita Hatib mutabanyi wa Abi Balta'a radiyallahu anhu. Hatib oyo mutabanyi wa Abi Balta'a awandiika ebbaluwa egende e Makka ategeeza abantu b'e Makka ndi banange muli awo, naye Muhammad ajja era ku luno si waakusaaga, ajja era olubabu mulwetegule. Nabbi asabye, yes, amawulire galeme kufuluma. Exactly. Ono agafulumya. Awandiika ebbaluwa olugendo luwanvu etambula etya. Waliwo omukyala yali agenda e Makka. Hatib mutabanyi wa Abi Balta'a akwata ebbaluwa eyo agiwa omukyala. Omukyala agiteeka mu kitutwa eky'enviiri, azzaako olugoye waggulu, atambula. Nabbi sallallahu alayhi wasallam afuna meseji nga waliwo awandiise ebbaluwa egenda Makka, balina omuntu gwe bagiwadde era mukyala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam alonda basahaba basatu oba bana abatuma. Okwali Ali ibn Abi Talib, kwaliko ne Zubair ibn al-Awwam, abagamba mugende muvuge ekkubo eryo, naye omuntu omukyala gwe munaaba musanze ayina ebbaluwa mugimugjeeko. Bavuga
batuuka mu kkubo basanga omukyala bamuyimiriza bamugamba tuwe ebbaluwa gye bakuwadde gy'otwala e Makka. Naga nze sirinaako bbaluwa. Bakebera tebalaba. Nze sirina bbaluwa. Lekete ebbaluwa ngikolere ki? Sirina bbaluwa. Kyeva bagamba nti inna rasulallahi la yakdhib, omubaka wa Allah talimba. Olina ebbaluwa ogenda gituwa oba tugenda kwambula wenna tunoonye ebbaluwa. Ne balayira. Omukyala agenda okulaba basahaba bakalambidde ku nsonga yaabwe, naga nti kangibawe. N'asumulula ebbaluwa n'agibawa. N'omuganda kati gwe genda weeyongereyo. Ne bavuga ebbaluwa ne bagireeta ne bagiwa omubaka sallallahu alayhi wasallam. Nabbi bw'amala okufuna ebbaluwa ya Hatib mutabani wa Abi Baltaa n'amuyita. Era mu kumuyita abuuza, Nabbi n'amubuuza, ma haadha ya Hatib, kino kiki kyendaba? Hatibu mutabani wa Abi Baltaa amuddamu n'amugamba, ya Rasulallah, tondowooleza kibi. Lam artad, mu busiraamu sivuddeemu. Walam agdur, era siridde mu busiraamu lukwe. Naye omubaka nkusaba ompulirize, onnamuza amazima. Mpuliriza, nyina abantu e Makka, siringa abantu balala. Olulumba lwe tubaye tugenda okulumba Makka, teriyo kiramu kinaasigala. Nasinzidde ku mbeera eyo, ninga nti kantegeeza abantu bano, abantu bange abali mu Makka basobole okubeera nga beetegula ekibambulira, naye nga mu kukikola sirina kyengenderedde kyonna, ya Rasulallah. Sahaba gwe bayita Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu n'asituka n'amugamba, ya Rasulallah, hadha munafiq, ono munafuusi, da'ni adrib unqahu, ndeka musonjole. Umar ibn al-Khattabi asaba Nabbi amukkirize atte Hatib mutabani wa Abi Baltaa olw'ensobi gy'akoze ey'okuwandiika ebbaluwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam addamu Umar ibn al-Khattab amugamba nti muleke, man yadiri innahu shahida Badr ولعل الله اطلع على أحدهم أنهم من أهل الجنة. omuntu oyo Hatib mutabani wa Abi Baltaa y'omu ku baali mu kulwana yawma Badr. Actually Hatib ne mu Ghazwat Uhud yalimu, Ghazwat Khandaq yalimu. Ama Khandaq ya playing role yali nnene. Kakati Nabbi n'amugamba nti ekyo kite, kubanga tosobola kumanya. Allah ayinza okubeera nga abantu bonna abaali e Badiri abaamulwana, Allah nga yabayingiza ejjana. N'abagamba n'okubagamba nti buli omu akole kyayagala, nenze muyingiza ejjana. Yes, era buli Badiriyo, buli yenna yalwana Badiri okuyingira ejjana kyakakata qabla mautihi, nga tannafa naye ng'akimanyi nti nze ngenda kuyingira jjana. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeva akwata Hatib ibn Abi Baltaa n'amuteekaawo n'abeeraawo. Talina kiyamukola okuggyako nti yasigala mu mutima gwe ng'atunuulira Hatib mutabani wa Abi Baltaa ng'amulaba nga yandibadde abeeramu obubonero bw'obunanfuusi, naye ng'omanyi nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yali mukwata mpola n'ebintu bye, era eyo chapter
eya Hatib nebera closed bwebera closed ne bafokasinga ku lutalo gye baali balaga. Nabi sallallahu alayhi wasallam n'afuluma okuva e Madiina n'abalwanyi 1,000 10,000 n'abalwanyi 1,000 tebagenda kukola umura wabula bagenda kuyamba ba Khuzaa ba alayi baabwe era kino kyekibatwala tebagenda kukola umura wabula bagenda kulwana kuyamba ba alayi baabwe be baalayinga nabo. Mwana wattu sikulwise abantu batambula ebitala basitulira ddala kubanga baali bagenda mu lutalo baali tebagenda kuzanya buzanyi ne batambula baba basembedde okutuuka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abagamba kati musooke muyimirire tumale okupanga entambula yaffe nga bweneetambula. Akati kwe kuddira Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu n'amuwa obwakamanda ku ggye eryali ku wingi eya ddyo. Naddira Zubair ibn al-Awam radiyallahu anhu n'amuwa obwakamanda ku ggye eryali ku wingi eya kkono. Kaakati bw'amala ye kennyini n'asigaza ba muhajirun ne ba ansari n'asigala nga yagenda kutambulira ndowooza yali mu kasuke mu maaso. Kaakati n'abaga tutambule ffenna tugenda kusisinkana ku Sofa abayise waggulu wa Makka kubanga Zubair ibn al-Awam yayita waggulu wa Makka, Khalid ibn al-Walid n'ayita wansi wa Makka, naye nga bonna balaganye ekifo we bagenda okusisinkana nga bagenda kusisinkana awali Sofa balyoke basinziiraawo balabe ekyokukola. Nabi sallallahu alayhi wasallam bw'amaliriza okupanga empanga eyo aba yeeyongerayo n'asisinkana taata w'omuto al-Abbas. Asisinkana Abbas tannasiramuka naye kati yali asiramuse era ye ne famire ye baali batambula bali ku hijira bagenda Madiina. Kati bwe basisinkana n'omubaka sallallahu alayhi wasallam kati n'abanga tayinza kweyongerayo kugenda Madiina. Gy'abadde alaga abantu abasanze kati nga balina kusigala abeere na bano. Bw'atyo Abbas radiyallahu anhu n'ayingira mu nkambi wano. Bw'ayingira mu nkambi wano Abu Sufyan naye n'agaa nti owaaye kanange nsooke nsimbule ntambulemuuko wano aba akyatambula. N'asisinkana Abbas. Asisinkana Abbas n'amugamba jangu otule ku mbalaasi eno. Naye nga Abbas embalaasi gye yaliko ogimanyi yali mbalaasi ya Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era abasajja tebaakiraba bulungi akuta omushiriku amutuuzizza ku mbalaasi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Bw'atyo Abbas n'atambula ne Abu Sufyan ku mbalaasi y'omubaka mpaka lwe baamutwala awali Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bw'atyo esitole ya okusiramuka kwa Abu Sufyan. Abu Sufyan olwo olunaku lwasiramuka naye nga mu kugenda okusiramuka bamala kumwetoolooza n'amala okulaba ebikanga bwe byetegese, n'amala okulaba nabbi nga bwe yeetegese, n'amala okulaba abalwanyi nabbi baayina. Naye bwe bamala bamugamba naye Abu Sufyan kyekikugaana okusiramuka? Ojja kufiira bwereere, ojja kufiira bwereere, siramuka. Abu Sufyan kyeva asiramuka. Abu Sufyan bw'asiramuka kyeva Abbas amugamba nti Abu Sufyan ano ayagala nnyo ebitiibwa era laba ekintuntu okimuwe agenda kufuna ekitiibwa.
era bwatyo omuntu oyo Abu Sufyan nabbi n'amuwa ofa nga buli yenna agenda okuyingira mu maka ge fahuwa amin, tebagenda mukwatako. Kakati empanga y'olutalo negenda mu maaso. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Saidi gye yayitira waliyo abayaya abaaliyo abo n'abamaliriza. Era oli bw'aba awandiika ekitabo agamba nti Khalid ibn al-Walid talina mulwanyi yamuyita mu maaso illa nawamahu, wabula yamufoosinga okwebaka be ekitala n'afa, n'aba nga mugalamiza kutaka ku kifuba. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam ali mu lutalo batambula, amaze okugaba bakamandazi bayingira Makka. Mu kugenda okuyingira Makka, Abu Sufyan yalekayo eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam, ye n'ayanguwa mangu nnyo n'ayingira mu Makka. N'abagamba nti ya ma'ashara Quraish, abangemu Abakuraish, kad ja'akum Muhammad abajjidde n'ejje ery'amaanyi, temugenda kusobola kwaŋŋanga ejje eryo. N'agamba nti naye atugambye man dakhala daara Abi Sufyan fahuwa amin, anaayingira mu nnyumba ya Abu Sufyan ali amin, tebagenda mukwatako. Waman dakhala al-Kaabata fahuwa amin, n'agenda okuyingira awali Kaaba naye talina buzibu. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam ebyo abiyisizza. Abu Sufyan yerangiridde nti ewuwe kasita n'ogendawo nga gw'ofuna emirembe. Yes, nolwekyo abantu mu Makka baamuyingira nga tewali kulwanagana, ng'oggyeko okulwanagana okutonotono. Khalid ibn al-Walid kwe yasangayo eno ewuwe gye yayita wansi wa Makka, wansi wa Madiina, tewaliwo kirala. Era omuntu yali awo n'ekitala kye naye nga talwanye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'ayingira yayitawo obuyisi ogenda okwetooloola Kaaba, naye ku Kaaba waliwo amasanamu 360. N'atandika okumenyaamenya amasanamu ago nga bananyinigo baliwa bazze ku mabbali beesambi. Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam atambulira mu balwanyi be wakati tebali asobola mukwatako, teri atambulira mu balwanyi be. Bw'atyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam amaze okumenya amasanamu gonna, bw'amala okugamenya olwo abantu beyagalidde ku haramu. Olaba fe ogenda essaawa eno naye n'owulira ng'ekitiibwa kikutta, naye buti abaaliwo ebiseera biri abaali batusinga imaani. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abanga omulimu yakola munene. Mu mulimu okubeera nga yakola munene, ekibuga Makka ne kiwangulwa. Bwe kimala okuwangulwa, abantu abasonyiye ayingira ekibuga Makka bali ne beeyawula ekibuga. Ekibuga baakivaamu, either weewaayo oba dduka ekibuga kiveemu, ebisigadde birekaawo. Era Nabbi yayingira ekibuga Makka nga tewali kulwana. Era bw'amala, kubanga yali amaze okugamba nti waman dakhala al-Kaabata fahuwa amin, agenda okuyingira awali Kaaba fahuwa amin, teri agenda mukwatako. Kati awali haramu ne bajjula ne bakubako bwe bati, bwe bajjula ne babooga. Bilal ibn Rabaha radiyallahu anhu n'alinnya waggulu n'ayaziina, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Abantu bonna nga batunula. Era kigambibwa nti
waliwo omusajja awo gwe bayita Abu Muaidh bamuwulira agamba nti ono si ye muddu oli gwe baasibangamu omuguwa mu bulago ahadha huwa alabdu alladhi kunna najurruhu ala hablin fi unuqih ono si ye muddu oli gwe twali tusibyemu omuguwa nga tububwalula mu maka muno si yoyo ne bamuddamu nti yoyo naddamu nagamba nti ayu tha'rin tha'ara alabdu ono nga yeesasuzza nnyo ng'akubyewo nnyo awo ng'akoze nga yeesasuzza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeva ayimirira n'atandika okwogera gye bali n'abagandi ya mashara Quraish, abange mu abakuraishi, ma tadhunnuna anni fa'ilu bikum, mulowooza ngenda bakola ki? Ma tadhunnuna anni fa'ilu bikum, mulowooza ngenda bakola ki? Ne baddamu ne bagamba nti khairan ya akhal karim, ky'onaatukola kirungi owange gwe muganda waffe omulungi, wabna akhil karim, omwana wa muganda waffe omulungi, ky'onaatukola kirungi ffe tulina kweraliikirira kwonna. Allahu akbar. Embeera bali tebagirowooza. Nabbi kyeva abagamba, yes, Nabbi kyeva abagamba nti idhhabu fa antum tulaqa, mugende abakuraishi, mugende mwena mbatadde sina gwe ngenda kuvunaana. Era bw'atyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abata, naye bwe yamala n'asomayo amannya 10 oba 18 naga nti bano bo balina okuleetebwa. Awo bwe tujja okulaba mu Lwokusatu olusooka mu mwezi gwa Ramadani. Situgenda kudda wano na porogulaamu eno okujjako nga tuli mu Ramadani. Amiina ya Rabbi. Omulizo omulungi wa 93 Katonyeza mu FM, byafa bya Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Sheikh Lut Sulaiman Wandera yatunnyonnyola ebyafaayo ebyo ku IUFM Radio.